stressinga se stressinga Mungu se stressinga no nze nange se stressinga haja tukwagiriza nnyo muna tubanyiriza nnyo muna ku media platform ene yabusasa amalukwago gemanya ndi nestabua natoro tanse nakayimba se stressinga stress eruma bangi stress etabangi stress eteeka abantu mu mbeera eri gye batategeera yensonga lwaki wakayimba ensonga lwaki nakayimba stress zannumako idea yava kunzi stress zannumako okumanya nga zannuma nentuka nogenda ew'omusawo nemugamba musawo nga nfa nga sikyalya mmere nsula ntunula nsiiba ntunula musawo nampa eddagala ekirungi ekyali kindeeta stress nali nkimanyi nenga zinnemyo controllinga nengera ebiseera ebyo nali nyina oluyimba lwendicodinga ne lunnema nengamba stress bulijjo kibeera bwe kiti kuba nze yenze muntu atayagala bintu binkaluubiriza ekintu kyendaba nga kigenda kumalako emirembe nkivaako mangu naye ku mulundi ogwo kyalema nengezaako kyejjamu nekigaana neŋŋamba stress zisobola okutta omuntu kibulanga nakiyimbako stress kituufu esokutta omuntu naye ng'ate akadde kano hajati mbadde nsaba otubuulire sooka ombulize kuba tulaba kati ku busesa media mbalamusizza abasewo ne bannyaba abalungi mwebale emirimu mwebale kubeerayo ndina omukyala ow'amaanyi mukyala muyimbi mukyala mukozi muwulidde bingi nnyo ku mukyala ono byatuuseeko bibadde bingi nnyo era ne byayiseemu ate ngera mukyala muzadde sooka otuwulire Stabua Natoro yaani yenze nga bwondaba wano nze Stabua Natoro teriyo mulala ate agambanya ndoza mu nsi nga yina gali unique nnyo gali unique mukama gimwebaliza Stabua musiraamu ate Natoro yeddira nti naye ate ennyama agirya eddira nti endoza etambula bweti nja kuddayo mbuuze nnyo ekintu ekyo tubuleko katono ku background katono nnyo twandyagadde okumanya entandikwa yaleeta okutuuka olunaku olwaleero tulinaawo oli mukyala mututumufu era omukyala w'amaanyi sijjalekerawo kukigamba nange nkyagala munnange bwe kibeera nga kituufu manyi abantu be batufuula abakabi background yange si nnungi kuba yenze omuntu eyazaala nga ndi muto kitegeera yenze omukyala eyaliwo omukyalo manyi omuntu okuva mu kyalo n'alumba Kampala n'awaguza munnaye kati mu bufunze nti nze nali muntu wa mukyalo bulamu bwange paka nga nvuddeyo 2-5 tuli mu 2019 olugendo luwanvu bwe tulumya tujja lusulako tutusiibeko music omutandika otya era wali mu kutandika ennyo waliwo akayimba kwayimba nze ndi wa mukisa bonna n'abanzaala ba mukisa n'akujja yonna wa mukisa tubuulireko lwaki wayimba ndi wa mukisa okusinziira ku bintu byempiseemu ebingi nagenda okwetunulira nnyo nga ndi wa mukisa kuba nze nyina abayimbi be nasanga e Kampala nga bawala balungi sikyamaanyi na gye babeera sikyabawuliza ndoza bagenda balina ebirala bye bakola kitegeera ne mukama byankoledde kuba nze nali nva mu kyalo Katonda namusaba ne mugamba nkusaba onsobozese ŋŋende abaana bange waakiri basome mu masomero nze genjagala then ne bazadde bange byali bintu ebyo nali simanyi nti nsobola okuzimba e Kampala nali simanyi nti nsobola ovuga emmotoka n'ebirala byenkoze nga nze kuba nze mu kyalo navaayo nga ndi ku 0 navaayo mu lugoye lwe nali nyambadde lumu lumu so kubanga bange teyangoba nga saagala mmunyiza nga namukola ekintu kimu kyakumulekayo kati nga ku birala saagala agame omukazi yatutte kino okitegeera wavaayo nga booli ebintu ate era sirina gwe nasiibula n'omu omusango gubeere gwange gw'okusuulawo amaka feeling eyo yali etya okukwogerera kitiibwa bingi nnyo okuba obeera maama abaana obaleseeyo byali bingi sisobola nakikunnyonnyola naye njagala obalemu ng'okedde kati abakyala bafumba omukimanyi olina bbaawo akwagala nnyo ne bukeera enkya n'agenda mu nnimiro gwe n'okeera n'oliteeka ebintu byo mu mmotoka n'olinnya bbaasi n'okwata akasawo n'olinnya bbaasi n'ogamba abaana bange mubeere wano
ngenze Kampala ngenda kudamba none nga tugenda kubeera bulungi nabasibula bwe nti abaana bange nga ngenze Kampala ngenda kudamba none batwali mu masomero amalungi naye awo mukaseera ako naye twakaaba ekitegeera waliwo amaziga gaali mangi neninya basi nentuke Kampala omusajja natuka wakanga siriiwo wale sagenze mu nnimiro nankubira essimu nambuuza oli luda ne mugandi Kampala ndasobola okulaba embeera situation njiraba akadde ako ne nga ndi Kampala simu nenjijjako naye nga naye mpulira amaziga gampitamu omuntu atakubye omuntu atakuvumye omuntu atakoze eki ate nga abantu baali bambuuliridde yaleeta abantu bangi bambuulirire ne bambuulirira naye nga nali mmaze okusalawo dda nasalawo dde mabega myaka ng'egyo ng'etaano nga njagala nveewo nga tewali gwe ngenda kukaluubiriza okitegeera kuba nalimma nensevingayo obusente bwange nga ndi mukyalo nga saagala kuvaayo ate nti mbeereganye nzireyo wajja oli mumalirivu tubulireko katono oyingidde ekibuga era nsuubira wabeerawo abatukwata ku mikono wavaayo wali omuntu yakwatako ku mukono oba gwe wajja na buzzi nga tomanyi na gy'olaga isha tekyali kizibu kuba mu kubeera mu kyalo nali nkirowoozaako yes nga nyina okuvaayo naye nga ndowoozaamu nvuddeyo ntya nakola bingi naye mwali n'ebyokuyimba ate Mukama nannyamba bw'oba n'ebirooto by'Omukama akutemera amakubo kuba Jeno Kayanja we yaŋŋambira nti ojje Kampala recording ennyimba ate nga ndaba n'abantu baagala byennyimba ne mutwe gwange neŋŋamba ekitegeeza nyina okukozesa omukisa guno era nenkozesa omukisa ogwo Jeno Kayanja nansasulira studio nagenda okulaba nga sijja kukwasaganya bintu bibiri okubeera mu kyalo ng'ate ndi muyimbi ate ndi mufumbo ku bibiri nali nyina okusalawo olondeko kimu nakirowoozaako emirundi mingi neŋŋamba kati kansooke ndeko obufumbo ku lw'abaana bange ne famire yange ne future yange mukyala w'amaanyi tubulireko katono oluyimba ki lwe wasooka okuyimbira ddala mu kurekodinga ye nga wakayingira studio feeling eyo kubanga wali waŋŋambyeko watandikira ku kidomola nodda ku ŋŋoma kati tuli mu studio oluyimba baluyita ssente bwe bulamu ssente bwe bulamu ndekangezeeko bwe zibula mmatire nti biganye future yange yembunye obufo n'abaana bange mwami laavu n'abakinga tweyayuuya abaana tebasoma tuli mu mizigo ndekangezeeko nange mpakase nga lwenzifunye tuyambagana luyina message y'amaanyi yes luyina message yali nnungi olwo lwe natandikirako kugenda mu studio muneeno tebyali nabyo byangu jjukira omuntu ovudde mu kyalo kuba twasooka wa Steve Jane n'atugoba mbu temumanyi kuyimba mwe mugende oba lwakuba balabanga muva mu kyalo naye abigata omanyi waliwo abantu abatunuulira omuntu nga bw'afaanana ne batafaayo kumanya muntu ali mu ye munda ekitegeera bangi nnyo abatunafuyiza naye n'omusanga wantu nogalaba ono n'omusanga wantu gano kabulesi bya Katonda yes ekirungi Jen akugobye ekirungi nze nali mmanyi nti nsobola namanya bumanya nti ono tatutegedde kitegeera gwammaanyi kuba basinga kasita ekirooto kyo bakirinyiriramu katono nnyo gamba kambitere ddala kati nze ate oyagala onyongera amaanyi funa engeri gyonnafuyamu yes mba nnyina okukakasa nti siri munafu nga bw'olowooza omuntu bwakunafuyanga oddanga wabbali n'omwebaza bw'obanga osobola okwekkiririzaamu nze omuntu bwannafuya mba nnyina okukola mulage nti siri munafu nga bw'okolaki so Steve Jane we yatugoba nali nnyina okufuba ennyo ate ndeke kulemererwa kuddayo oluusi naye lwakuba yeebambye abatabijjukira kuba bangi nnyo byadda yali tampalana nti oba ki nti naye kusaawo yalaba nga tetusobola
sinze yekka gwe baali bagobye mu studio bangi. Ovuddeyo ogenzeewo we bali bakukiririza? Nagenda waziwa studio ya Geoffrey, yali ya Geoffrey Rutaya kati yavaawo. Kati eyo ne tu recordinga. Ennyimba ezimu nazikolera wa Dr. Tim Khan Records. Ne tu recordinga. Nazo zaali 6. Naye nazo zannyambako mu ntandikwa eyo. Naye ng'ate oluyimba olwanfuula ow'akabi baluyita bajja kakasa tujanjawaze n'endala ezaddirira. Tuvuddeyo eyo Hajati, sooka otubuuliremu katono tusharingire luyimba ki ofuuko ky'omututumufu mu bantu ng'ogendako awo walalirinda nga bakuyite oba ggwe wali mujagujagu nga wonna ogendawo? Nali mujagujagu kubanga ennyimba bwe nazirikodinga ate abantu okubakkirizisa nti bamanye nti ndi muyimbi tebyali byangu kubanga nga nnyina okunoonya we nnyimbira ate ebyobwereere. Ate olina okutuukayo oluusi bakugambe tomanyi. So embeera teyali nnyangu oluusi ng'otambuziza na bigere kuba nze nabeeranga ku Lubaga Road ne mu tawuni nga ntambuzawo bigere, ogenda ku studio nga ntambuzawo bigere kubanga saagala kalubiriza abantu bali abanzija mu kyalo nga banfunidde n'owokusula. So kati oluusi watambuza bigere ogenze osaba oyimbemu bakumbi. Obwo bulamu nabwo tebwali bwangu naye chance gye nalinanga nti bwe bampanga n'ennyimba nga awo mba nkuttewo kitegeera nti nali nyina omukisa nti ennyimba zange abantu bazaagalirangawo ne bw'aba takumanyi gwe mukisa guli gwe twayimbyeko. So obulamu tebwali bwangu naye nabuyitamu mpola mpola ate abantu awala we nafunira omukisa gwali mukolo nga nze baali tebanguze natuukawo ne mbasaba nange ne ngamba nange kanyimbemu baali baguze kusaasira kati bwe nayimbamu abantu ne banvuwa zende emitwalo nga 3 abasinga bafuwa mutwalo 2 kwebale nnyo ebyo wawulira otya? Kuga kye nali simanyi nti bulijjo ku mukolo bayimba kati ekyo kyekya olunaku olwanzigulirawo lwambikula amaaso era MC w'ogwo omukolo yampita nambuuza obeerawa ng'oyimba bulungi nansaba ennamba yange nangamba nina omukolo enkya gwe ngenda okukolako walize n'oyimba naye nengenda n'ennyimba kati akutandika ku olwo nenteekanga engoye zange mu kaveera ku Saturday Sunday neninya taxi nze nga ntudde ku ddirisa ngenda nnengera wali tent nengamba wa taxi awo enviira waliwo wetwabula n'okuba naye nga si oteekeddwa oviiramu naye lwakuba olabye obulabi tenti n'osalawo nti kanviiremu wano kiba kibe. Manyi omuntu okulinnya taxi nga tomanyi gy'olaga bwe buvumu. Wali kati nalinnyanga nnyo nezigenda wali ku umma ezo kubanga nawe wabeerangawo emikolo olw'eggula nakati gibeerawo natuuka ne mmanya ebifo ebibeeramu emikolo olumu n'otuukawo ne bakugaana wayimba biki tuyimbiremu n'obayimbiramu kitegeera waliwo we nagenda ne baŋŋaana nga nnyina ne bajja kakasa ne luyimba lwange ebintu by'amasanyu kuba kweraga ne baŋŋaana ate nze nali sikyajjukira naye oyo mwami MP wa Ndejje bamuyita Sajja Lyabeene wali wuwe kati ye bambi ate ye ng'ajjukira kati bwe nagenda Endejje naŋŋamba munaye tusonyiwe wajjako ku mukolo ewaffe okuyimba ne bakugaana kulaba sikyabijjukira okumanya nga bali abakazi baalina olugezigezi nagamba DJ tekayo oluyimba kuba nze nga manyi bwe natandika okuyimba bajja kunjagala ng'omukolo mulungi abantu batudde tiwali na kye bakola n'omukolo tegunnatandika jasi kuyimbiramu bantu abo abatudde awo naye okumanya nga bali abakazi baalina omutima omubi oba bandaba simanyi n'olugezigezi baŋŋaana bagenda ne bagamba DJ bijjeyo tetwagala. So abantu bannaye mubeereko n'emiti muntu wajjanga ng'akusabye ekintu ky'osobola omukolera muleke muwaakadde kubanga eyo yali promotion totaddeemu sente nti omunsasudde kati era kyobola neebaza nnyo omusajja Meja Jeno Kayanja
kama amuwa omukisa munene kubanga nze engeri gye nali nfaananamu mu kyalo yanzikiririzaamu ngaliwo n'abantu abatuyisangamu amaaso olw'okuba akulaba nga ate mmaze n'okulikodinga ennyimba akutunula engeri gy'ofaananamu nga akitegeera naye kati ebyo byonna byonna mukama yatuyamba ne tubiyitamu mukama nanyamba abantu ne banzikiriza nga bwendi kuba nagamba sigenda kwekyusa nnyo sala nnyo kukakambeera sala kubeera mu bulamu obwo bwesimanyidde kayimba kyakasinga okujjayo nkimanyi wali oyimba obuyimba bungi naye abantu okumanya nti kati otuuse ku stage nebamanya nti yoyo sitabwa waffe bajja kakasa atujanjawaza ate ye naayongerezaako tujanjawaze yafu naye olunaku olwaleero wetwogerera tujanjawaze afuuse tujanjawaze ku mikolo yes ebyo tatusobola kuvaawo kuba ennyimba nyingi z'ennyimbi duiro laavu tumanyagane nyingi stress oli wa mukisa naye nti tujanjawaze ye yanfuula nze kitegeera kyova olaba bajja kakasa ne ku ssaawa ya leero bwe mba ngenda okuyimba lwentandika nalwo olw'okuluwa ekitiibwa olw'okuluwa ekitiibwa kuba nnyina ennyimba empya nnyingi ate ennungi naye lwentandikirako sisobola lwerabira mu bulamu bwange tubuliremu katono hajati tujanjawaze tugambe nti tujanjawaze zezimu ku nnyimba ezasinga okuba nga zikumanya nga abantu abasinga bakumanya tubuliremukko olwofuuse kikyoli olunaku olwaleero otambula obeera oba obulira otya mpulira bulungi lwakuba ate munaye nze oba sinakula ntya tweyeraga simanyi kumanya nti ndi wakabi nze kankigambe oli mukyala wakabi era oli w'amaanyi lwaki nkigamba twalaba waneeno nga wakamala oyingira amaka abantu abasinga bagamba nedda apangisa si yiye banange ebigambo byali bingi naye nga ate ekyamazima ennyumba eyo yiyo erabikanga muntu tubulireko katono nnyo kyajja kitya omuntu oba ogenda okutandika obulamu oba n'ebikusindika okole nnyo otuuke ku byoyagala ensonga lwaki buli omu olekayo ekirala n'ogenda nakino kati nga nze nalekayo omusajja mukyala amaka ate ng'era tetwali bubi okutwalira wamu okusinziira ku mbeera y'omukyalo kuba ne mukyalo nali mukozi nti mukama namusaba ebintu bingi mukama naye kusinga namusaba okubeerera abaana bange kuba nali simanyi nti olufuna esente ezizimba enju ebyo byazze buzi nsaba abaana bange basomesa nga nsobola n'okuyambako bazadde bange oba maama alwadde ne mutwala mu ddwaliro okitegeera ekibuuzo ekyombuuziza kibadde kitya nyumba otutangaze mu katono kyajja kitya abantu abasinga bawakana nga bawakana of course ebintu gamba biba bingi nnyo biba byogerebwa yes nti mukama bwe yansobozesa nenfunayo obusente nali nsevinga ng'ate n'abantu engeri gye batuyisaamu amaaso baprovinga wrong kirungi nnyo abantu bakulabire ku bikolwa baleke kukulabira mu bigambo nolyoka tukubirawo ennyumba gaggadde tuba tukyali awo ne tulaba amaka mu kyalo nago nga nago speed eyo ennyumba eyo nali simanyi nti nnungi nti tensaana abantu be bakyogera nali manyi nkoze nze kyennyina okukola nga nze ate nga nazisitula ezo biri bantu babuzaabuzibwa nekyovola era babuzaabuzibwa kuba waliwo ne pulezidenta yayogera ku rediyo nga bwomanyi bwe mubeera ku bayimbi kati ne baleeta ekiboozibozi awo mbunze nagambye waliwo gwe mmanja $2,000,000 saagala kigaziya nnyo naye bapulezidenta mu engeri gye yakiwakanyaamu mbu naye ate naabo nabo batulekemu kati nga kyategeeza mu nze nzijawo $2,000,000 kisoboka nga laba tekisoboka kyokka mu kaseera ako yabyogera nga ndina mu kuzimba nnyumba ey'endejje n'ey'omukyalo okitegeera nokimakasi nosirika nensirika kati ndoza bakkiriza kale I like that omutanda akusiima era tutegeeza nti ennyimba zo ze zimu kuzaawuliriza ng'akolwa ddwiro wawulira otya kyajja kitya
nawulira bulungi bankubira simu nga tabamiruka agenda kubaayo omwami yasooka nankubira nangamba nanneyanjo nangamba Ssaabasajja Kabaka asiimye omuyimbireko nogambe no wrong number saba kuddamu kunkubirako ekiba kituufu. Yes, era nze simala gakyamuka mala kulabira era nga kintu kyekyo nagenda kulaba naddamu nankubira then nankwasa minister nangamba ngenda kuba omukyala akubire nankubira nengendayo ne bambulya byennyina okola n'ennyimba zennyina okuyimba 2 nze nnyina okuyingizaako Ssaabasajja eyo nabena nembikola mu masanyu muli mu mutima kati nentuula namala okuyimba ntuule mpulirize Ssaabasajja Kabaka wange byagenda okwogera nange nveewo nga nnyina kyenkoze eki kyenjizeemu enda okulira Ssaabasajja Kabaka amaliriza okwogera nga nange mwendi mu byayogedde kati balamugamba nzanyi simanyi na bwe natunula simanyi kaseera kabeera kazibu nnyo naye munaye ndi wa mukisa kuba ne mukyalo era nayimbirako Kabaka lwe yajja okukyalira Rakai kamuswaga ayita mu groups zonna ezaali mu Rakai district eyange nze oluyimba lwange lwe nayiiya lwe lwasinga ogobeera mukisa. Yes, nyina omukisa Mukama era mwebaza oluyimba lwange lwe lwasinga era twayimba nga Ssaabasajja azze nga waali abalala bayimba nga tannajja okitegeera ne bayimba nga agenga atuuse naye nze nayimba nga Ssaabasajja waali lwakuba yali tasobola kunzijjukira bye by'omukyalo kati yamala nakujjukira nakurecognizinga mulujjudde ensi yonna nekitegeera Ssaabasajja mmanyi wadde n'omulundi n'ogwo nali sikimanyi so olumu nawulira nga nina engeri gye nayongeddemu okwekiririzaamu kibeera kikulu nnyo omuntu okwekiririzaamu mu biseera bye by'eddembe obeera okola ki ogendako out okola ki nze njagala nnyo okubeera awaka ate mu buliri bwe mba siri waka awantu asinga okunyumira ennyo mu kyalo ewaka eri nga nabako ku maama wange asinga beerabira mu kyalo gye bava ne beerabira ewaabwe nze njagalayo ate lwakuba kati taata wange yafudde naye luli nga ne taata waali bannaye nga saagala kuvaayo njagala ntuulaawo mbatunuulira ekizibu nze simanyi kwogera nze njagala nnyo okubeera nga nsirisi naye ate nga mpulira nsanyuse naye abantu bange bo bakimanyi nti nze soogera ne bwe mba naawo omuntu ekintu ayinza okulabawo nga nkimuwadde naye nga ate saamugambe kati nze nyumirwa nnyo okubeera awaka eyo mu kyalo oba mu nnimiro zange mu nnimiro zange nengendayo then n'okubeera awaka n'olaba nga abantu bo basanyufu abasanyufu lwakubeera newaka simanyi kwogera buzibu lumu neŋŋamba obamba bowa abaana agamba sibafaako naye nga ate nga nze mpulira ndi musanyufu wemba siri awo mbeera oba ndiyita eddwaliro lyange tukebera ku Sitana Imaging Center. Banze sinywa mwenge ogenda notuukayo ne bireekaana kwekanobeera nga tobitegeera nabitegeera oli mukyala wanjawulo kuba basinga abayimbi betanyira nnyo ebidongo bakola kiro tebaba mabaala munenze kati ffe byetusiibamu bwe mba ngenze kuyimba era mba ndi mu bidongo kati wenfunye obudde wange mbasaga bindeekanira katuvuddeyo eyo tooko tubuyemu katono ebiseera okwasaganya atya okubanga oli maama ate oli muyimbi abaana bakwetaaga Salma akwetaaga tubuliremu okikwasaganya otya nifa no abaana bange bensooka okuwa omukisa ogusooka mu byonna byonna byenkola obudde bwawe bulina okubeerawo kuba be banzija ne mukyalo omwana wakugira mukyalo kiyita kitono beera kyamaanyi ogaa kanva omukyalo ndekeyo omusajja buli kimu ku lw'abaana kiba kitegeeza nti kyekirina okubeera ekikulu obudde mbeera nabo si buli ssaawa nti mbeera mu kuyimba bwe mba wakuyimba mikolo ntandika saa 6 oba 7 okusimbula okgenda bwe waba si wala bwe waba wala keera nenvaawo
Okuva ku makya kutuuka saa 6 abaana mbankola ki bwe nkomawo okuyimba mbeera waka obudde ndowooza obusinga mbeera waka nze omala waka waliwo lwemba okuva mu Monday paka Friday wemba sinaako shows kitegeeza mba nja kusiiba waka. Obubaka eri abakyala abafumbo kubanga obuyimba businga bwekuza ku bakyala abafumbo boku bufumbo. Obubaka eri abakyala bwe mubeera abafumbo mumanye nti okubeera omufumbo buvunaanyizibwa. Kitegeera okuzaala buvunaanyizibwa. Okukuyita nti mukyala gundi oba mama gundi tekimala. Olina okuba nga okikoleredde obeera omukyala omujjuvu. So kyentegeeza mu byonna abakyala balina okukola ennyo. Aye n'abasajja bakubalamu ng'olina ky'oli. So olowooza nti omusajja oyo ojja kubeera awo nga omusabe na katambaala akasimula entu. Ekitegeera. So engeri gy'oneetwalamu omusajja kwanaasinzira naye okufuna engeri gy'akutwalamu. Okukolerera abaana bo oba okubateekerateekera wamu n'okubateekateeka. Wandyagadde nabo bagoberere kubo lyolimu. Abaana tulina bategeka so si kubategekera. Kitegeera. Nze ngezaako abaana bange balaga nti ebintu si bya ku mukeeka. Ne bw'aba nsabye ekintu talina kumala gakifuna. Alina okunnyonnyola lwaki oba yes. Ate era tamana gakifunirawo. Tulina obbalaga abaana nti ebintu babikolerera, nti ebintu tebibeerawo nga biriwo byakutuuka ng'ofuna. Nti oba njagala ssente saawa eyo n'ozijjayo n'ozimuwa. Olina omulaga nti ozinoonyeza, olina engeri gy'ozinoonyezaamu ozimuwe nti tezibeeraawo nga ziri awo zakola ki. Kivola nze abaana bange ne bwe mba muwadde pocket money mubuuza essente wasevinzeko mmeka. Ekitegeera. Yes, balina okula nga bamanyi okusevinga. Bakule nga bamanyi nti balina okukola. Eri abaana b'obuwala. Abaana abawala bakule nga bamanyi kye baagala. Mukule nga mumanyi kye mwagala. Kyo omuzadde bw'akuzaala n'akuteekawo. Ebbanga ly'omala ng'otandise okutegeera obulamu buba bubwo. Kitegeera. Yes. Olaba n'omwana ayavula asobola okugenda ne yeenoonyeza ekintu oba n'akiteeka mu kamwa. Kiba kitegeeza ali mu kwerowooleza. Omwana olina okutandika okulowooleza obulamu bwo ku myaka egyo gy'owulira nti otegeera. Nze nali mwana mugezi ndowooza kuva buto lwakuba abazadde bange tebanzuula. Kuba bwe nawuliranga nga njagala ssente, ffe tetwalinanga budde bwaffe. Twakolanga nnyo naye nakolanga emirimu mangu nga tulinawo mu ddakiika nga 3 ssaawa 7 nga nziruka nengenda nennima akalimiro nga kange. Okitegeera nga kalimiro kange nze kuba ffe tetwalina budde, obudde bwonna bwali bulina ebyokukoleramu twakolanga nnyo. Naye navangawo nenziruka nengenda nennima. Okitegeera. Kati ate ekyo last born wange nakimulabamu. Omanyi omwana omuto walinga enseenene zigwa balembekerawo enseenene awo baneiba. Ng'akeera nnyo nagenda n'akwata enseenene n'asooka n'aleeta ezange. Akacupa buno obw'amazzi gateeka mu kacupa. Nangamba mama nkutte obwo kano kako akala n'agenda n'akatunda. Okitegeera. Gezi obwo bw'oyogerako. Bwe namuwanga ssente mu makya namuwanga 5 ng'ajjako singi 3 ng'azindekera. Bwatyo bwalibeerera. Abakulaza ekifaananyi ekirungi. Tata Fresh Kid omwogerako ki kubanga atandika okuyimba mu gy'emyaka. Fresh Kid yeezudde bukyali Mukama amuyambye. Management ye emukwate bulungi ereke ate kumuttira future. Omanyi n'ekintu ekitandikidde waggulu oluusi kivaayo kikka busi. Kiba kirungi ekintu kitandike mpola kikule. Oyo mwana alina naye okusomozebwa naye Mukama muyambye obulamu bwe bukyusa okuva ne kati.
ne bwabanga mu kuyimba takyali wakabi obulamu bwe bukyuse mukama amuyambye ne bazadde be naye ate ekyanyizizza oyo taata we okufuna 20 mama we naafuna 10 okitegeera 20 zaaki zina kuba za maama zina kuba za maama ba 30 naye mama we bwagenda kufuna 10 taata we afuna 2 ate ng'omukazi nalaba bagamba yatobye n'omwana taba naye abantu tuufu simanyi kale ndeke kigenda wala naye bwe kibeera nga bwe kiri nze mbeera kuba mama wa fresh kid balindabye fresh kid naye ayiga okwekiririzaamu namulaba akaaba bukaabi ebyokukaaba byaki byadda twanze nnyo Toyanzege Hajati obako obusembayo eri Busesa Media abakyala mutuleke okukaaba okwekubagiza obulamu bwaffe ekyokubeera nti ofuuse mukyala mufumbo tekitegeeza nti obulamu bwo tebukyali bubwo so tulina okukola ennyo tulina okukolerera abaana baffe n'obufumbo tulina obuwa ekitiibwa zibagaa nti bazanyise obufumbo munnaye kasajja tiyavaayo no siwagira muntu kumala gava nze nali neetegesa ate nali manyi kyengenda okukola toliddayo simanyi naawe wenyinyini bufumbo osobola nze nali bulungi eri sigamba nti nali bubi lwakuba ebirooto byagejja nnyo waliwo ate ebintu ebisukka ngaawo wooli tosobola bituukiririzaawo naawe mu kyalo wooli oba mukyala mufumbo oba waka wooli funa kyolowoozaako ekyokukola obudde obusinga tubumalire mu kulowooleza abaana baffe n'obulamu bwaffe n'abantu baffe omuntu atalina makulu n'ensi tegenda kufuula waki yes togenda kufuula wa buvunaanyizibwa ensi tulina ogibeeramu nga tulina gye tugigasa Twayanza nnyo Toyanzege abadde Hajati Tabuwa Natoro emboozi ojulidde bulungi nnyo si mboozi nyimpi mboozi mpanvu tuyinza n'okusulawo era nga inspirings abantu bangi nnyo nnyo lunaku olwaleero abamutunuulidde bangi nnyo ate era n'abamulabiddeko bangi nnyo obaka bwatuwadde nsubira naawe kennyini ali eyo osobola okuba nga obutegedde gwe omwana ow'obuwala kiki wandibadde weekolera mulekerawo okwekubagiza kyensobola obbagamba tyatutegeezezza ate nga nsigedde nze Saama Lukwago ne bazanya badde ku kamera Jaluge ate nga producer Amirimu Waya kambagalize olunaku olulungi n'ebiseera ebirala ebyeddembe mwekuume tujja kuba tumukomyawo mu bintu bingi nnyo kubanga mukyala akyatukola Hajati tusuubireyo ki mu bbanga erisigadde ennyimba musuubire ennyimba nnyingi ate olupya baluyita stress lwe lupya lwe luliko kati yoyo stress wange ennyimba endala weziri enywera habibi kimyula so munsuubire genda mu maaso kuba ne mukama kye musaba ate buli lunaku nkeera n'enkola Twayanza nnyo Toyanzege